kono dere drinking jeno bigodo kwoli Museveni kwoli Anita Amongi kwoli ba MP kwemuli kati kano ke kakodyo kankaba buli omwatia nga sinagina na kwa kakazoke mbategeze kigambo kino Didigi mutegedde nti ku Twitter asose kuddoka ko wiki 3 mbu ina byamaliriza bamugambye asoka ave ku Twitter okwo Oluvannyuma lw'okulya backfire eyavudde South Sudan echa president okwa accepting a challenge yadalooza nti amutya tamutya nenda bagambye enzeri efiri nabagambye enzeri efiri naye okubeera lifiri provided nkolagana abamasanyalaze President wacho kubira knockout ne kigwa wansi nga bajja ka amasanyalaze nganze nkikwata kabadya nga nkinyiga nga tukifulumya n'omulambo gwacho bagenda okuzza ka amasanyalaze abazanyi babiri nga tebali mu nga leri filita lyo nga twakizisedda bagenda okuzza ka amasanyalaze ngenseeteredde provided inzerifu nabagenze nkinyiga kaba President achikuba knockout wedge ne kigwa wansi w'amasanyalaze nga agajjako gagenda okuddako nga abazanyi babiri leri fute tulimu nga n'omulambo gwabula dda nga twagujjawo dda feke twagala anti bazanya kati awo tuvuddewo katugende kakodyo bino byonna mbali tembimanyi nenga sinagenda mu kakodyo kansoke bategeeze ekitundu kya Masaka kyonna nafunye okwemulugunya olunaku lwajjo gye bawandiikira bagamba nti bapoliisi beba wandiisa siba mu kitundu ekyo ne bajje bava tebamanyiyo siba mu Masaka ate siba na Uganda wabula bajja bayina endagamuntu nebwogerako nti bannayuganda nenga bonna baakabano kati kansoke mbabuulire kino musoke mukitegeere bulungi nnyo akakodyo kalirunda wakaakano bwe balangirira okulangirira okuwandiisa amagye ne poliisi babiteeka mu public ne bagamba totaga senior 4 senior 6 ne university level ne babitimba ne bagamba mutandika okugenda okuwandiisa mu training yes mugenda kujja mwenna abe Masaka mu kitu kya Buganda mugenda katika mbateke mu Buganda wokane zibe ekifaananyi kino nga kigenda mu ggwanga lyonna njala kusigira ekifaananyi information gyempa eri jeno etya nti njagala njogere kigambo nga kiteka ku Buganda naye nga kigenda mu Maserengeta Mambuka ne Bukiikaddo wonna bwe temujagala okukizimba ekifaananyi ekyo bakola bwe bati balangira nti bagenda kuwandika abasirikale omutwalo gw'emitwalo 2 wano mu Buganda kye kitundu kyokka ekiri mu buli ggwanga lya muntu yenna aba mu kitundu eky'eggwanga buli kitundu buli ggwanga lyonna liri mu Uganda lituula mu Buganda kitegeeza nti there is a possibility nti ku bantu olukumi bagenda abantu 12 bagenda okuwandika mu Buganda Abaganda basobola okuqualifying ne bafuna okuyingira mu police bamagye babeera ebitundu 2 ku buli 100 ebitundu 98 ku buli 100 bitwalibwa abamawanga amalala abawangalira mu Buganda ekitali kibi ekyo mukitegedde bulungi nnyo bwe kiba tekibakoledde basobola okuwandika bagati Buganda tuwandisemu abantu 12 bona abatutte nti baki Baganda era bajje mu Buganda region nga bamala basunsula bulungi nnyo nga bula n'olunaku olw'okujja mu training nga ababula location mugenda okukuŋŋaanira nga mugenda nga mutuuka bulungi nnyo mu training centers from day one of the training batandika ate okusuula olunaku training lweta batandika naye nga basuula ba indigenous nga balekamu batali ba indigenous Ugandans wabula buli gwe basuula nga bamusunsudde bamusudde mu training eyo bafikisingamu owaabwe owakabano najja nane intere yantegeezezaako nti abasirikale mbalaba abasinga obungi abaakabano tebakola full training ya myezi 9 oba ya myezi 12 y'omwaka no
kasita reporting mo training ewiki emu ewiki bbiri ewiki ssatu afulumamu ne batandika n'okujja ku polling stations oba mu majine batandika n'okusavinga bakoma ku lunaku lwa pass out tebakola full training nga mwe kitwale to training olutandika bo tonda kulwa training etandis batandika okusunsula nga bagoba ne buli gobagoba nga bali pressinga buli gobagoba nga bali pressinga bavaawa bakabano tebaagala kibalaga eno kifaananyi nti babagola ki basosula bwe bati bakikola mugenda okumalako training abajja 1200 nga mwemanyi mwakola mwenda mwaita mu process nga tekukyali asobola kulikukanaizingako bane 13 gye baba wandiikira gendo kibuze muganda wa police owamaje omugambe nti be mwali mu kibinja mwenda abali ku lutingwa mu kitundu kye Masaka mwali bakatwali 1200 bamekabo mayije bali yaga muganda ebintu birala mukko tugenda okumaliza training nafe betukola na training tukyabamanyi bitwali mati kyamanyi balaga ekyo gendo kinonyerezeko bwe kiri mu maje bwe kiri mu police kati abantu bonna bawandikiddwa n'abadde bawandiikibwanga babadde baana baabwe n'abantu baabwe n'ababaka bana bajja nga bali specific bagenda kukola ebintu bano bebaagala ekyo kyo mukitegedde kati bano bavayo complaininga biki bigenda maaso mu ggwanga Anita Amongi n'abazibiikiriza kiba kitegeeza ensonga ekuze awo tuvudde mu kitegedde bulungi nnyo ekyamabaala agali mu Kampala okuweebwamu abantu obutwa ekyo siri kiddamu n'ekyabakazi abanyonda bwe bateekamu ne Lutamaguzi yanyambyeko nakyo explaininga nti Museveni yakola kye tuyita political arranged marriages bakuwa omukazi oba oyagala oba toyagala ng'olina omuwasa naye olikuwa omukazi oyo w'otandikira okukyankala mu byenfuna na buli kimu n'obulamu obwo kati mu ntalo bano zibatandise okutandika okutinkuula mulimu olutalo lwa Burundi ne president wa Burundi yagambye tagenda kusirika nga batta Barundi nga batta Bakongo olwo tugenda twambuka Burundian will not accept to be killed as Congolese are being killed. Burundian, we are fighters, we are mobilized together. We know that we will respond if they attack us. The people who did the coup was organized by Rwanda. They are